Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Kubita FM ekitabuli ky'omuziki ekisinga katugendeko mu Endobeso. Nabe munafuna agamba ati Nyabo Wandisebo nze bampita Mukunja wa BTFM program sisimuka mu Endobeso wano kumacha Mukunja wanza nsokuuliza kale nyabo kati nange nabadde nyache njagala onnyambe kiki nange omwami wange bamuyita Kalema naye omwami yansobera ebiri wakati bitegeera kiki yagula amayembe nange simanyi njagala kuzuula mazima kuba ebintu bigulumba ewaka bannange waka wakyukakyuka buli kimu kyakyankalana waliwo ebikuba ekiro omusajja nalayika alina kye yakola kiki alabika yagula amayembe kyenjagala okukakasa bamwitaani Kalema kale beerako kusimu tovaako bannaaye kimpitiriddeko kiki bannaaye tosobola nakikkiriza bingi kati gweyagala tumulobese tumanye oba alina amayembe njagala mmanye ekituufu oba alina amayembe kuba bannange ebikuba ekiro teziyinza kuba mmesi kakati omanyi onayogerako naye sooka gwoyogere naye kale beerako kusimu naamugjamu ekituufu beerako kusimu tovaako kale Hello. Muzeyi Kalema. Wandi. Jebale ko sebo. Kali nawe jebale. Kakati tatu nansonyi okukubira ku macha kuno. Sebo. Munange ntambudde ku basawo bangi wano wali nga waliwo ebinsumbuwa mujja wa maama wange yansindikira ebintu bintawanyiza bannange. Ntambudde buli musawo buli ani mpaka wedafunye omusawo yaŋŋambye Muzeyi Kalema yasobola obbikwatira. Mugwani. Nze Walugembe. Mani ajikuwadde namba ni agambye musawo bamuyita kumbe kuki kumbe ko kakali. Bizibu kyogambye nti ki bintawanya bansindikira ebintu mujja wa maama wange biruddawo ebintu ebyo waka ewange wennyini we nazimba wane nakuwadde mu maka g'omunju kabijja kutawanyiza ddala oli mwetegefu ndi mwetegefu gwomanye ebbanga bye bintawanyiriza kati ngenda mu myaka 10 byantawanya sinnawasa olufunye omukazi ate ne binfuukira ekizibu kiro buli lwenkwata ku mukyala ne binkuba MP ebinaba nno okusinziira ku kyendaba kuba ku kyempulira bikyabitandika butandisi kaakati nno olina okukola booti genda ojja kukeera ogenda osala enviiri zonna ku mubiri saagala obeesigazeeko luviiri ku mubiri gwo wangi kakati kumu okuva mutwe ku bigere
tolina kubaako luviiri wonna wuwala kati omubiri gwonna ntegeeza osala okuva ku mutwe enviiri zonna enkwawa mu mbugo bitundu bye ebyekyama byonna obikolokote zonna ozikwate ofune olujjo ozooke zikole entaana evvu owulira mpulira ogende njagala ongulira ente nga ogule ente si yange ya bintu byo oyinza gwe ngamba ongulira ente mpulira owuuna si yange ya bintu byo ogule ente making sure nti eyo ente terinyirwangako teweekanga ku nte ginnaayo nga nkazi naye nga teweekanga ku ginne waayo oleetereko embuzi nga nayo kyekimu ofuba nnyo n'ogyeta nga tekola ki terinyirwangako onogyeta nga erinyiddwako gw'omanyi onoyongera bitabula obireete n'ensaano y'enviiri ezo n'ebyoya byamu byonna obireete ensaano yonna ng'ewedde oteekeko omuzigo omuganda oteekeko akabaani bwonna bwemala obikuŋŋaanya onkubira essimu tulabeko kyetukola nga nkubira essimu kasita omala obitegeka ebyo byonna bwenkubira essimu nkubuulire ojje nkubuulire wendi ojje tujja tukola emikolo egyo tubitereeze naye muzeeyi kalema we bikutuganze toŋŋamba ate binaaba bituga nnyoko oli musiru bitugwe jangu bikole nga bwegambe gwe lwaki olumanyire kale naye kakati muzeeyi wagula amayembe oli ku BTFM mu Ndobeso oli mukuloga abantu wagula amayembe abantu ne muzeeyi wabaaki oli mu Ndobeso ne Mukunja ku BTFM BTFM ekiyita buli ky'omuzika ekisinga nakacwa ebintu byakalogo kalenze ebyo si birungi naye bannange anama abagamba mwina bajjajja nga n'akayembe k'embuzi temwina mulekerawo okuvumaganya bajjajja wadde mpewo ekaze engoye nga togirina wadde fumula akaveera akatini nze Patrick walayi naye mukuja kirufu kyaddenja kubanga oyo omusajja akyamazima byokoola mukulu Mukunja esebo oyogera nesema kuba omusajja dipirwete mukulu ayagala omukolere n'ekisibo sebo kiramba kyante nkugambye mukwese iwanje sebo bali kutuweereza kale amannya nze Hadi Kasule Rashid Ngambera Kabowa naye bambi mukazi wattu alabye kubanga omuntu gwaliko alabika alina ebinseera ddala byeyagula ate era abo bwakoze mbusimanya sawo alimba ayagala kubbirako bantu naye ng'alabika si musawo hagati wuuno nze sigadde ndi Haji Kasule mukuwafu wanje mukwano we baratuweereza kale agamba kinna kachonamooti bulungi nyabo kakati mukwano oyo mwami mufere nnyo olaba agamba ti omuntu amweviirize mufere omufere yennyini ayagadde okufera eggwanga lino omukulu emyaka mpulira mikulu ebintu byakola tebiriiyo olaba amugandi ate mweviiri ate kulaba oti Mukunja oyo omukyala yeeyiye kati oza kisobola sigadde nejja tinamponyeekabo bebale ne bannange abantu bakyababba nnyo wina muzeeyi wakutetenkanyiza sabo nente ayagala mbeerera kasama muguddemu nti yagula ebintu asama muguddemu namwe mwetetenkanya nabamalinda ekawuko abula bannaye abo abantu abeefuula abasawo mwe babbira abantu gwe walugende bagambye genda weekolokote buli luviiri oluli ku mubiri ogule bye bagambye oggula naye wannaye omusajja mukulu ali mu kufera bantu mwe bali kutuweereza yenze Fiona Ebulenga omukyala akimanyi bba we yagula amayembe